abamu abakyala n'ekyenda kyo osobola okisuula mu kyalo olw'omusajja gw'osanze ku kibuga. Bw'oba osobola okulyamu omwana we olukwe gwe wazaala n'omusuula mu kyalo kubanga omusajja akwanye n'agamba saagala ondeetere mwana, oyo omusajja naye osobola omulyamu olukwe. Si kumusula busuzi mu kyalo. Eri abakazi nga bamuteeka akaso okubulaga bigere nti yali yazaalako omulala. Ayina baayanjula ne baatayanjula. Era ono bw'aba amuleese nga badde abalwaliridde nnyo mu kyalo, bw'amuleeta eno amulabula koolimpita maama wo. Kati omwana n'abeerawo ng'amanyi ayina kwogera anti, ayina kwogera ani, olumu n'ekimusimatuka nawulira nga alakwesuula mu nnyanja. Mami manti gye bali kati batulaba nga omwana w'omukulu yamwegaanira ddala asobole okusalako ku myaka. Kati oyo omusajja ayina omuntu bw'atyo. Abamufunyo bane tubeegayiridde mu abataana bafumbirwa temutoola ku baana. Oyo gwoleka ebbali gwe mukisa gwo. Ate omwana oyo akula nga akimanyi wamusidelininga obeere muto. Ng'okitutte wala. Ensigo embi eyenkanidde awo. Kati oyagala okulaga nga bonzaala nga wali wangana okuyita maama wo. Eno tukanya kubulira njiri yagala nnyoko ngo musumba tomanyi kyogamba. Yansubiza okuzijjako obulago nga muyise maama. Ayagala abeere muto eri omusajja omupya.